n'oluddiini yatuvaako abo bwe twatambula mu mirembe gya Genoidi Amin Dada myaka gy'ensanvu okubeera ddala abo nga tubeera ffenna era Nsereko oyo nga ye mukama waffe. Alhajj Nsereko Abdul mulirwana wange waliko oli Kampala, tubadde tuwangaladde nga ŋŋamba nti Luyombo bw'obeera nga gwe kundaba sindika zindabe, era nga kyenkola ŋŋamba nti mwana wange sindika akante waani, siga nti abadde talina ssente naye ng'ekintu ekiva mu Luyombo awulira essanyu eppitirivu. Ate n'omusajja azimba ebigambo ebyo ng'abyogera nnyo naga nti bannange omuntu akoleta ebigambo ebifaanagana bwe bityo, omuntu ayogera ate ebigambo ebifaanagana bwe bityo, abantu mbuga anaawulira atya ebyo bibadde ebigambo bye nga atya nnyo okuswala. Tusaaliddwa nnyo, njagala okukubagiza ennyo Hon Nsereko kubanga ennaku ezo waliwo ensonga namugimbuulirako era ne tutegeka naye saasobola, naye ennaku ezo eziyise ekigambo ekisembyeyo era njagala kusaba Mukama Katonda aŋŋumye nnyo kubanga ekigambo kyamboze bubi nnyo. Ennaku nga 4-5 emabega yampita naga nti Luyombo tiyakozesa ebigambo biri byatera okukozesa, wandize n'ondabako kubanga nnumwa. Ekigambo kyabadde kyanjawulo nnyo n'ebigambo byatera okukozesa n'ampita. Ne mugamba nti Hajji nja kujja insha Allahu taala, naye ennaku 2 era nanziramu era nennemererwa. Ngenda okulaba olwaleero ku makya ng'essimu ya Hajji Nsereko evuze, ye yennyini ng'essimu ye evuze okwange nengaati ewo Hajji ng'akedde essaawa 7:2 kuba ebadde teriiko essimu yange, nengenza ogizaako nga yeeriko essimu ye missed call. Ate ngenza okugulawo essimu ku mukutu ogwaffe gwe tubeerako bwe tuzanya squash awo Kampala Club nga babika Hajji Nsereko Abdul. Nenga nti naye ng'omusiraamu omukkiriza olina okukkiriza nti okwogera kwani kwa Katonda amujjuludde. Naye insha Allahu taala njagala okutwala omukisa guno abaana battu bano abatera okubeera wali Ssebo Seeka Jamiru wanabangawo ensonga, era ndowooza ebbanga erinaasooka wano myezi nga 6-7 nja kutwala obutawaana okubeera nti nteekayo akantu kemba nfunye amaka gasobole okwemirirawo okumala ebbanga eryo insha Allahu taala. Banne saagala kuwambya bigambo byange, naye tusaaliddwa nnyo, tufiiriddwa nnyo omusajja abadde n'ebigambo ebinyuma, kubanga ebigambo bya Hajji Nsereko Abdul abatamuwulirako ku mawulire oba ku rediyo njagala okumaliriza ebigambo byange. Sinze nnyina obuvunaanyizibwa wano okwaniriza ojjage Lukwago. Omanyi ab'engeye bavaamu ate nange benvaamu. Otuukidde nga mutabani wa Hajji Luyombo amaliriza ebigambo bye, naye tusanyuse nnyo kantwale omukanzizeeyo akazindaalo kano bakadde bange mutabani wange ono amaliriza ensonga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simanyi Hon Nsereko gyali, nyina obubaka bwe wano okuviira ddala ewa minisita abondekedde naye